Musa
Rana ekalo zange Nyimbira Yesu Arane ekalo zange Yesengale samanye Ekalo samu kameshi mwebasasirero wakulu Wabula mwewawe esengalo wanga zange sibasimala Naye wanga ngalo samu kama isongero wakulu Kumanga ya kuwanirite Kubira mukame ngale samanye mwebasa Mukame tuwewane Yesu Mukame tuwewane okuya mwawane wange Tuwewane okuya mwawane wange Mukame wewale titange Wewale kaponda mweprayo Wewale titiwa chama wanga Chema mpemasa titange Walimu kuni titange Walimu nene porogoma hedme Okulu misiyo mukama Kale mwongelengele sama Mwongelengele sama Waliwe rituka tonda yatusa Kubanga omoyi wakatonda mwami tolwalero Omoyi wakatonda mwami tolwalero Embraced us tonight. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father. Thank you, Lion of Judah. Thank you for healing us from sin. For delivering us from bondage. Thank you, my Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you. I take this opportunity to thank without ending different pastors in this place. I thank you all. Thank you for giving us your time. A lot you had to do. You managed to come. May God bless you. I'm down on me. Thank you for coming for me. Because you come for any other person. You come because of me. May God bless you. Amidst the journey that will walk, there are a lot of challenges in it. But it's where you get people that can hold you, help you. It's where you can get precious people. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. I was requesting once again, clap for yourself. Amen. It has been the mercy of God for you to be here. It has been the mercy of God. Hallelujah. Amen. Praise Him, Jesus. Amina. Amen. We see that people serve in this place. I love us. I want us to love each other. Let us be one body. We one spirit in the Lord. Hallelujah. Amen. To show my friends. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. When I joined myself in this place, serving in here, but it has been good. Hallelujah. Amen. Praise our Jesus. For yourself. Amen. I bless you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise our Jesus. Ministers, there are a lot of challenges. Amidst the journey that we go, but the journey that we are walking, because it's still in this situation, it has come on you. What they call children of Israel? Have you ever thought of it? Where they call the children of that means that the journey that you and you're heading ahead, that journey that God prepared for you, took everything you had. You had to be that. Your desire. Amen. Amen. God is the speed of
are blessed. God remain the same. Children to be exalted on high. It's going to be blessed. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Under the anointing of thanking God. As we are thanking God, we can't thank on the bad things that we thank God for the good things He has done for us. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. You too. Tonight, I want God to do something for you. That you look and say He has been God. That you will stand and say He has been God. He has been my God. One day it will come to pass. You will be thanking God. So you've moved so many journeys. You have mountains. You've been from all battles. But that says the Lord in His word. He says in Isaiah 40 amidst the much that I'll be with you. Hallelujah. Amen. During the strong wind, I'll be with you. I will lift you. I can't leave you. I think that God is with us. With us. Not to leave you. Amen. Amen. Praise our Jesus. Not to leave you. Yes. Praise Jesus. Me, he didn't give back to me. I wouldn't have been here if it wasn't Him. Amen. Let us recognize our Father and clap for Him. Clap for my Father. Amen. Amen. Mukama ayebazibwe. Yesu yebazibwe. Mukama yebazibwe. Yebazibwe Yesu. Ninye nagumusase kujya kunsonyewa kubanga nze ndi musajja munyankole era munyarwanda. Omusajja munyankole ate munyarwanda. Nnimi zimanyi nnyo. Ezo nnimi zamanye nnyo. Lunyankole n'olunyarwanda. Amanyi nnyo olunyankole n'olunyarwanda. So nsaba musonyeweko yogere mu lulimi lwange. Asaba musonyiwa ayogere mu lulimi lw'amanyi obulungi. Mukama siima munonga. Mukama ffe yeebazibwe. Nasiima Ruhanga. Asiima nnyo Katonda. Okwemereraho erizo. Okuyimirira mu kifo kino. Nkanye we Siraasi. Nga nze Siraasi. Naza kubagambira ebyendabiremu. Bwe ngenda obbabuulira olugendo lw'empiseemu. Ebingi munonga. Byo bingi nnyo. Tuli mu lugendo. Tuli mu lugendo. Olugendo ntubuganamu okusomoozebwa. Era mu lugendo tusangamu ebitusoomooza. Ebyo byonna. Naye ebyo byonna. Ruhanga agenzere n'abindenzya. Mukama agenze abimuyisaamu. Nikyo nyemerera. Y'ensonga lwaki nnyimiridde wano. Benson jangu wano. Benson lugayo. Benson sokojje. Wokuba niwe wanyata niwe ndeseraha. Ye gwe ensonga lwaki ndi wano. Abwa Benson. Ayimiridde wano lwa Benson. Benson ogwo. Benson ono. Nizaaro lyange lya mwenda. Era mwana wa mwenda. Mu baana bange. Mu baana be. Kandi nsiima Ruhanga. Era nebaza Katonda. Yangu abaana abo Ruhanga kibeemerizo. Nebaza Mukama abaana bange bonna bakyali balamu. Namwe nabanisha abaana bange. Mbadde nsaba abaana bange. Eja. Mujje wano. Ababasa kwijaha mwijo. Abasobodde okujja mbeetaaga mu maaso. Muyimuke mujje mu maaso wano. Mubakubire mu ngalo nga bwe bajja. Waliwo ekigambo Katonda kye yayogera nange. Agangira ti Siraasi. Yaŋŋamba nti Siraasi. Otatiina. Totya. Ataaga okuba. Kubanga. Mu baana baabwe. Mu baana bo. Nibaza kulugamu bamwe abanasigala ha ntebe yaabwe. Waliwo abajja osigala ku ntebe yo. Nayitegereza. Ne ŋŋamba. Ndebere. Ne ntunula. Ate n'ogw'omu kuleba n'omusumba. N'ono gwe mulaba naye omusajja musumba. N'omusumba. Bannange mukikubire mu ngalo eza Mukama ez'amaanyi. Na mukulu w'ogu. Ne mukulu w'oyo. N'omusumba. Naye musumba. N'ate ekkanisa ye ndi kusumba. Ne kkanisa gye nsumba. Ye yabandiza kusumba. Ye kkanisa gye yasooka okusimba.
eya mukulu wono mukama affe yebazibwe mukama banenga akoze ebikulu mukama ng'akoze ebyamaanyi ate ekyaddala neebaliza katonda banenebaza abasumba okugenda mu kitundu n'otandikawo emirimu gyonna oba busuubuzi oba mirimu gyonna n'ofuna abantu bannanga ekintu kyanjawulo nnyo neebaza katonda olwa benisoni okujja mu kifo kino n'otandikawo omulimu gwa katonda abasumba ne babeera naawe bannange mwekubire mu ngalo ez'amaanyi mukama bawe omukisa nitwe owite n'omubende ewaffe mubende abooluganda mubende omulubu buwekula sausi owite nokwokuyika omukyenda okyamiraho munda bw'otuuka mukyenda ng'okyamiraho ng'ogenda munda mugombora yasya eyakayebe era mugombola y'ekayebe so twine obumwe nitwe twine omwanka abasumba naffe tulina obumu ng'abasumba yashemerwa munonga kureba ngu bannange tusanyuse nnyo nga mulina obumu ng'abasumba yashemerwa n'abareba nitwe witu nange njasanyuka nnyo balaba ewaffe mwandikubidde mu ngalo ez'amaanyi mbadde nzize tukole omukwano gwenyini kuli omukwano gwa nnamaddala olwa benisoni okunkwanaganya nammwe neebaza mukama olw'omulimu omulungi ogugenda mu maaso nina ekyawandiiki tugenze ku lunyiri olw'13 Peetero ekisooka essuula esooka olunyiri olw'13 n'olwekyo mwetegeke nga muli bateefu nyankole nga bwenzivvuunula okwera ab'okutungulwa eshagama ya Kristo twayitibwa kuba batukuvu olw'okufa Yesu n'olwekyo mwezirike mwetegeke okume emitima nga muli bateefu mwerinde nga mutadde emitima gyammwe mutamatwaganya mbabazi muteeke ekisa kya Katonda eziribaleeterwa kino ky'okutungulwa kwa Yesu ekiribaweebwa Yesu Kristo bw'alirabika mubeeko abaana abalikurira mugonderenga Katonda kubanga muli baana be mutashanisibwako kumwabire muri muleme kufugibwa okwegomba kwammwe mwetenga okubi n'omukwetenga okubi kwanyu okwira okwegomba kwammwe okubi okwedda kuleka nkwogo abeesire mwatambuliranga wamu kale nga Katonda eyabayita abalikwera mube abatuukirivu kubanga nze ndi mutukuvu kandi kumuratakire nkashimwe mujjukirenga nti kitammwe bwe mwasaba asalira omusango buli muntu awatali kusaliriza naza kumara n'ogw'ikuminnamunana 18. Happy to meet you, Father. Thank you for coming and to say us. You're welcome, sir. My name is Rubanga Fred. Pastor Benson is my friend. I'm not so far. I'm a neighbor up there. The name of the church, it's called Mountain Lebanon. Those means may God bless you. Let's do the goodness of the ministry. May God be with you. Jesus Christ. Because of the grace, I'm a servant of God. That's the ministry. Escape hell, enter heaven. That ministry. In Inated, it's holy Inated. I'm so happy to see you. I love you. My name is Semakula James. I've come from Morris to see my brother like this. That's my young brother. He's my young brother. We shall. I request of one thing.
kyonna ekinaaba occasion yonna enaabangawo Mukama wange nsaba tukwatagane let us be together like this. Buuliraako mangu Just tell me in nja time. kubeera mu mbeera yonna I'll be there in time in every nebaza nnyo situation. Mukama olw'omukyala erinnya lyerabiddemu naye nze muyita mukyala I musumba thank God for Mchala alabika Musumba. y'omu abali mu nteekateeka z'okufumba yatwagala nnyo okuva lwe twatuuka mu kifo She kino loved us the time we reached this place. yatwagala nnyo She loved us so much. era y'omu yatukulembedde And it's tuleeta the same wano person that brought us here. lwaki mwebaza Why do I thank her? bannange tuli eyo yonna gye tubadde Wherever we are and where we have waliwo been, ekintu kye tuli mu kulwana nakyo there is a thing that we are fighting for. nga n'abantu b'ensi kuba mbayite bansi naye ffenna tuli And there are bansi three things. naye ng'abantu batusekerera They laugh at us. lwaki Why do batusekerera they laugh at us? nti twatuuka ekiseera ne twetematemamu tumanyi okwogera nti abeewaagundi Separated ourselves and oba abeewaagundi These naye ng'ate tuli omuntu ogu but yet we are one body. ekintu ekyo kituluma abamu That thing pains us so much. nze nina gye nali mpeererezaako That's where I eyo used to minister naye nga from. amazima gali nti But the truth ne is- bakulabako bulabi When n'abeewaagundi they see you with a nga person from bateekawo another n'olukiiko olukunoonyerezaako even oyo put a lwaki meeting abeera for you. When n'abeewaagundi does he go there? naye ng'ate ekyamazima bwe But kiba that's nga amazima twalokoka We ekintu got saved. ekyo si bwe kyandibadde It shouldn't be like that. bayibuli eyogera mu ba romans 10 The Bible 12 says in Romans 10. omuyonaani n'omuki omuyonaani n'omuyudaaya Yes. ffenna katonda waffe omu It's the same God tuli for us. baluganda We are brothers ffenna and boosi waffe sisters. yobu We bwe serve one baligamba boss. tugoba ffenna basobola otugoba If they chase us, omulundi they can gumu chase us kati all. tuli baluganda We are brothers and tewali sisters. weewaagundi oba eweewaagundi Amen. ffenna tuli omuntu ogu We are one body. era tuli mu lugendo lw'okujja okusisinkana nnyo baganda We baffe are abali mu in kitundu the kino journey of coming to meet all nga our twagala brothers. okubalaga nti banna ekintu kye twayingira mu si lutalo Showing them salvation is tutengawo not mbeera nti abeewaagundi Not oba abeewaagundi ffenna tuli omuntu we are one person. tuweereze mukama Let's have God. kubanga ku nkomerero accountability bajja Because gyetaaga at the end tulina giwa there will be accountability. bingi omanye mukyala wange Amen. ayagala nnyo mukama She loves God. nze nsanyuka nnyo I'm always okubeerako mu bantu nga when I'm baganda with bange people, with my brothers bannange and sisters. kisanyusa nnyo okubeera nga muli bataata omu Always great when you haleluya have one buli bwe father. mukuŋŋaana awamu nga muli bataata omu Whenever you gather with the mulina same father, history ey'okwogerako you mukama have a history to talk nze about. bwe ntuuse wano siwulidde When nti I ndi reached mugenyi here, I didn't feel that I'm a buliridde visitor. ddala nga ndi waka I was at home. bannange taata tusanyusa okukulaba Father, we are happy to see weebale you. mukama yeebale There is a challenge that we eri mu have. kkanisa ennaku zino Amidst the church. okusanga abaana bonna nga ddala abaweereza mukama Finding all the nga children are bava mu serving taata God, omu bw'ati coming from the same bannange father. ekitiibwa nsaba Let's tukiddize give honor mukama and glory unto God. haleluya Amen. buli ssala ya maama oba omuzadde yenna ali mu kifo Every kino prayer of the any yandibadde mother in nti this omwana place. wange ategereko katonda Let's pray haleluya for our children to bulidde nga understand God. ntuddawo nga ŋŋamba mukama So I was there and amafuta saying, agali ku God, mwami oyo gajjamuko mu nnyumba I yange accept this anointing to come into my Hallelujah. house. Amen. abaana babakkiriza omulembe guno we basinze The children of okutwalibwa believers are kati we lost. tubeera ng'ago amafuta leero tugalimu But when we can tap nsaba into this buli anointing, muzadde ali I wano pray for every parent apeewo in this ng'awanise emikono To n'agamba raise up mukama and tap into that abaana anointing. bange bagenda God, my children are going to serve you. Hallelujah. Hallelujah. twishimye kukubona rwose imana irakoze ikuzanye niki eri emmeeme eyo kyekugamba so si mibiri kusumba benson mukama akuwa omukisa kumpa akakisa okwogerako n'abantu Amen. erinnya eryange nze Kamugisha John My Baptist name is Kamugisha John Baptist. ndi omu ekitundu ku buweereza buno I'm part of this ministry kuviira ddala gye bwatandikira ku right kyoto from the beginning. mbudde ku sande Pastor taliiwo moved is absent on ffe Sunday. ne tukola ebyaffe mu kanisa We do our own things in ne church. twawula abaweereza We separate ministers. gusigwa omulimu We ogwatuyisa minimize them. wabula atuyita kukungaanya He came for us to gather. And mukama serve. bampeera May omukisa God bless you. abanjagalire May God love you. This is the place of our mother. buuzanga omwoyo You mutukuvu just ask the Spirit ajja of God kukubuulirira nga maama to tell you what to do as a mother. yesu yeebazibwa ennyo Praise Jesus. byonna alabanga bikulemeredde Every that I mu fail, nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo spiritual and physical. ekirungi nti famire ffenna twategeera katonda As a kiki family, we know tubuulire nga our tudde ku maviivi Just tell us and tumegane n'ebimegana naawe and we fight what fights. mukama bampeera May omukisa God bless you. era abanjagalire May God love you. Nsumba Abe
Pastor Abe. Baninyikiriza ngo tukoze umurimo abasumba tinchimanyi tukoze omulimo mwebara abasumba mwebale nnyo mwebale munoga bw'omulimo gw'umukozi mwebale olw'omulimo ogw'amaanyi gwe mukoze manye bine byana bino bibala bino byolaba yagira ati agambye nti ati ninyo muzabibu nze muzabbibu ogw'amazima ati buli itaagi buli ttabi erya muzabibu eriri ku muzabbibi ogwo eritana byana birungi era libala ebibala ebirungi eritana byana birungi eritabala bibala birungi litemwa linagwo mu muliro bannange litemebwa ne lisuulibwa mu muliro ati okeryana ebyana ebirungi naye ettabi eribala ebibala ebirungi basharira tulisalira lishemezebwa ne tulituukiriza katana kigibusa netuteekamu lyeyongera kwana neryongera okubala ebibala ebirungi ni promo yashumu buli omwoyo wa mukama mwemukyekisabira mu gihe Uganda tuyimirire ku lw'abaweereza b'endabye mu kifo kino n'ekkanisa yonna olukwera gw'omutukuvu neka kintu ky'amataagi kabafuuke ebibala ebirungi abaweereza bawaaba abaweereza abalungi leka ebibala byabo ebibala byabwe baba amataagi amalungi era amatabi amalungi agirina omugaso bengera kwana bongere okubala kandi bane byana ate babala ebibala ebirungi ebishamirira obukama bwawe ebisaaniddwe obwakabaka bwo nishamira abaweereza boona abantu boona beemerire aha abaana baabwe famire yaabo abaana baabo abali kuzaalwa mu mubiri gwabo abeezukulu n'abeezukuruza mukama obaheereza omukisa oba amafuta g'okuheereza oba amafuta g'okuheereza ag'okubiira abaheereza baawe okuluganyuma omuntu akabasikirwa omwana we naati kibeniko kyaba ahabwa abaheereza baawe omuheereza azaala omuheereza n'abasika amajuta n'abateeka amajuta muzaala abaheereza n'abaana banyu baheereze n'abaana babo baheereze omukama bwarahanga buzaale izina lyaranga libone okwimisibwa omukristo yesu mukama wiitu amina gira oti amina mukalerwa omukama omungalo mukama bateeka olunaku olwaleero tufunye abasumba b'enjawulo nga bava mu makanisa g'enjawulo ekiyitibwa nti obumu kwe kubanga tukwatagana nga tuyimira mu kintu kyekimu kubanga kati olwaleero tubadde tugula ettaka ly'ekkanisa naye okuyitira mu bumu okwegatta okwawamu ne bagezaako n'okutusondera sente ne batusondera sente batuwadde ne sente kyekitegeeza obumu kukwataganira awamu ne mukola ekintu kyekimu bwe bumu obwo abantu fena tulina kubanga tuli mu bumu mwenna abatulaba nga ekkanisa eyitibwa Stewardship Ministry tubayita mwenna okubanga mutwegattako okujja okusabibwa ababizibu by'enjawulo ab'endwadde ng'olina ekirwadde nga kikumazeeko emirembe ng'olaba kikumazeeko emirembe kiruddewo ng'ogamba nti naye nze nakola ki oba nakola ki Katonda naye nze kugamba nti wakyaliyo essuubi ng'omuti ogutemeddwa kubanga Bayibuli tugamba nti wakyaliyo essuubi ng'omuti ogutemeddwa okuddamu okuloka kati n'olwekyo bwe tewemalamu ssuubi olw'okubanga olaba endwadde ekuzinzeeko olw'okubanga olaba ebizibu bikumazeeko olw'okubanga olaba amakanga gagenda naye ekyenjagala okutegeeza jangu Katonda anaakuyamba jangu Katonda anaakusitula weesitule ojje wano mukyaki ogenda kulaba ekisa kya Katonda ogenda kulaba amaanyi ga Katonda jangu Katonda anaakuyamba anakwekisa mu linnya erya Yesu amina. Kakati ekituyambyeko ng'ekkanisa okutuuka ku myaka 3 kibadde ekisa kya Katonda kasita Yesu okusomozebwa mwe kuli mu lugendo oba olw'obuweereza kankize ku buweereza mulimu okusoomozebwa okw'enjawulo naye buli bwe weekwata ku kigambo kya Katonda kiyakugamba mu lubereberye ng'akutuma oba ng'otandika obuweereza kubanga nzikiza bwe otandika obuweereza oba olina ekigambo Katonda kiyakutuma kati n'olwekyo ekigambo ekyo ky'olina okunywerako n'omwoyo omutukuvu kasita otegeera nti olina Katonda ow'amaanyi kasita otegeera nti waliwo Katonda akukozesa oba oyo gw'oweereza n'ogumira ku ye. Mukadde waffe alina akantu kakoonyeeko n'agamba Our father said, ebitiibwa tusooke tubirekewa. Let's leave the glory down.
ekituufu kiri nti the truth is baganda baffe abamu beeteekako olukomera our brothers are nga mutuufu otya n'okubatuukirira. you can't even come closer to them. Kati emyezi gibadde ng'esatu gye naakajja mu kitundu months that I came in this place nga mpitawo kawo naye nga ngamba oba naye ali omu ku bali abatatuukirirwa naye nkitegedde kati si bw'ali era nsanyuse nnyo okulaba era nsabira ddala olugendo lw'okutte olw'okwagalana naffe kye kimu kye tuli tuyitibwa ba real worshipers tusinzirira bulenge eyo tugira amatsiko njagala tubeere n'essuubi musumba beni ninyana ng'omukuweereza kwawe njagala mukuweerezaako otayinda bitiinisa bingi ebitiibwa biviireko ddala otenda itungo era totunuulira lwangagwarabe yabiraganisa lyabikuweereza katonda bwaba yabikusuubiza gyabikuwaareba ekimwe kyonka naye kyoba otunuulira ennyo ekyomwigulu essuubi lyo biteeke mu ggulu abo gomumatsiko gitu kubanga essuubi lyaffe ffenna kwenda kuza etulina gye tulaga obutunyini twenda kubusigawo obugagga twagala kuleka ekitiibwa tugenda kireka ariko icyubahiro cy'Imana naye ekitiibwa kya Katonda kye tugenda ogendamu mu linnya lya Katonda leka akusabire mukama w'embabazi iwe ruhanga wa Isirayiri ruhanga w'inzira nondinda owanyira omunda ya mawe ndabira mu bigezo bingi konka mukama n'erizoba ndiho yebo mwana namutekeye engaro nk'okwagizire towetekeye engaro wena nyamuwa omugisha omwana ogu namushabira omukisa Benson nakushabira omukisha nakutaba amafuta g'okukundwa abantu bana bakukunde okuleba amafuta g'okukundwa omwoyo orikwera kwijure omwoyo orikwera kwijure omwoyo washukirwa hari Eliya omwoyo washukirwa hari Elisa omwoyo wabe nagenda na Musa akamukozesa ebyokutangaza ashumbe akukozese n'ekanisa yawe nk'oku Mukama yagizire ati ndaranganisa izina ryawe Mukama aranganisa izina ryawe kandi Mukama arahereze amafuta g'okukundwa izina rya Yesu liweebwe ekitiibwa tuli baana basatu kandi tulyefuuza nyowe tata tindi kumumanya ate nga tuli bamulekwa kubanga nze simanyi kitange okundi kuleebera izooba naye bwe ndaba olwaleero nze Siraasi nyenka nga nze Siraasi nzenka mu bantu abatali hansi ya 50 ne mu bantu abatali wansi wa myaka 50 abantu abatali hansi ya 50 abantu abatali wansi w'emyaka 50 abantu abatali wansi wa 5 omuntu owabira lyomwe nze omuntu eyali omu abaabire basigirwawo abaali balekeddwawo okeriizooba naye ng'olwaleero ndaba Katonda ng'akola ebyamagero ndaba Katonda ng'akola emirimu nkatali kumanya nkayemereraka nali sikimanyi nti olunaku lumu ndiba nnyimirira namutemerezibwa ekindi ng'ate siyimiriziddwawo kirala naye nga njogera ku linnya lya Katonda kikubire mu ngalo ez'amaanyi ogwo bukureeba ono gwe mulaba n'omwana wange wa kabiri mwana wa kabiri mumukubire mu ngalo ez'amaanyi ogu n'owakana oyo mwana wa kuna ogu n'owa mukaaga ono mwana wa mukaaga ogu n'abagira ngu n'owa mwenda ono mwana wa mwenda ogu n'ow'ikumi oyo mwana wa 10 engalo ez'amaanyi nga zitendereza Katonda ogu warikwererukayo oyo ye kagalanda wange yoweninye nkoha nzaani konka Mukama oli mukulu banaye mukube engalo ez'amaanyi haleluya 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 Mukama simwe Mukama ffe yeebazibwe nekyo kutangaza kintu kyewuunyisa ddala
kureba Benson ari izoba ry'umuhereza okulaba nga Benson wange mwana muweereza nicyo kutangaza era kyewuunyisa ngo abana bange okulaba nti abaana bange batari kumenya ngo nkaba umuhereza nali sikirowoozangako nti nsobola okubeera omuweereza konkeri izoba naye olwaleero ndi muweereza n'abaana bange n'abahereza ate bonna baweereza mukikubire mu ngalo ez'amaanyi ekyenabire tari kuteekateeka kyesaalowoozaako kandi kikorwa mazima gennyini kikolebwa kambagambire kambabuulire abantu biine emotoka abantu balina emmotoka balina amayumba bakoze ebyamaanyi buli kimu kyona balina buli kimu balina ente balina amafaamu naye byonna bisimbibwawo byonna bigenda kusigala wano naye kyetugenda okugenda nakyo kyekino kyetuliko olwaleero ekyokuweereza Katonda ekigambo ky'obulokozi kikubira engalo eza Mukama ez'amaanyi mpulira essanyu lingi nnyo olw'ensonga ey'olwaleero ey'ensonga y'olwaleero abaana bange bano nzizze nga ntambula nabo ne maama waabwe konka obugire bwikire naye obudde bwatuuse bwanyinabo kutaha maama waabwe n'agenda n'awummula naye olwaleero ndinabo era ndi n'abaana ngenda beera nammwe baana bange Mukama waffe yeebazibwe ninkisiima Mukama